Minisita wa gavumenti yawo kati ow'obutonde bw'ensi atongoza enteekateeka eya ekibira kya Kabaka Initiative ng'eno etunuulidde okusimba emiti ng'emu ku nteekateeka ez'okukuuma obutonde bw'ensi mu nnyaffe Uganda. Enteekateeka eno etongozeddwa ku bimuli bya Bulange e Mengo. Minisita Beatrice Atimwanywa akiikiriddwa Commissioner Nicholas Magala ng'ono asabye obukulembeze obw'ennono obulala okukoppa obwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo tusaba abantu bonna yadde siba Buganda Kingdom naye bafube nti barabe nti basimba emiti mu bitundu byonna. Emiti osobola kugisimba ku nsozi, osobola kugisimba mu compound as fence, osobola kugisimba mu farm, kubanga muri emiti ekora nga agroforestry. Onera alazenga ne gavumenti ez'ebitundu nazo bwe zigenda okulagibwa okulaba nga beenyigira butereevu mu kutaasa obutonde bw'ensi. Ngenda kusaba local government programu eno weri bakwatagane ne Buganda Kingdom barabe nti emiti gye negisimbidwa first of all bekenenya ettaka risupportinga miti ki kati n'olwekyo bawanga bamaze kubaraba capability and suitability of the area kati barabe nti emiti gino bwebanga esimbiddwa erabike nti ekuze kubanga ejja kutuyamba nnyo okuza bupya ku butonde bw'ensi okujjawo climate change. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti okusaba amateeka agakozesebwa okukuuma obutonde bw'ensi. Kusaba commission ebintu bino mbirowoozeeko. Emiti egyetolodde akayumba kange sandi gitemye nga simaze kufuna lukusa. Nina abantu bemmanye awantu sijja kwogerayo. Balwana ne baliraanwa kubanga emiti give wamulwa ne gisuula ebikoola. Bannange tosobola nakwera bikoola. Baagala miti gitemebwe kuba gisuula ebikoola. Tusimbe emiti okwetoola we tusula. Buli muntu simba omuti mu plotiyo. Buuza bannabutonde bwansi bakubuulira emiti egitalina mirandira giyinza kukosa nnyumba. Era alazenga obwakabaka bwa Buganda bwe bugenda okusimba emiti ku mbuga z'amasaza n'ebitundu ebirala. Ne bamanya nti byonna biri mu mikono gya Kabaka. Buganda efune agirabirira agirinako obuvunaanyizibwa. Era mubadde mumwebaza kubanga atukubiriza okukuuma n'okuzaawo obutonde bw'ensi kubanga bibye. Bagamba nti ekyonooneka nga mwenna mulaba kibulako akola ati anooni nyaani. Naye olw'okuba Buganda eriko nnyiniyo kyava atukubiriza okukuuma ensi eno. Era tuvaayo n'enteekateeka ey'ekibira kya Kabaka okukkaatiriza nti ensi eno eriko nnyiniyo tesaana kufa kagenderere nga tutunula butunuzi. Abaami ba Kabaka mu masaza bamaze okutufunira ebifo awanaasimbibwa emiti. Takomyoko era alaze obulabe bw'obutafa ku butonde bw'ensi. Onno mbasaba mulowooze nnyo ku bye tuyize wano n'abaana bamu babituzannyidde. Ebiva mu kwonoonebwa kw'obutonde bw'ensi bwe tutabulabirira emijjuzo mugiwulira. Eribiya kale ensi ya ddungu naye amazzi gaze ne gabooga abantu mitwalo n'emitwalo ne bafa. Ekyeya kireeta n'enjala, endwadde, obwavu. Mu mbeera y'emu akunze abantu bonna okwenyigira butereevu mu kukuuma obutonde bw'ensi. Abaffe abazimba amakolero mu ntobazi baafuuse bikere. Weewokka bateekeddwa okuzimba amakolero. Ekyokubiri kye tulina okukuza n'okutegeera ddala obulungi naddala bano abaana abato ab'amasomero. Ebimera naddala emiti bituwa omukka ogw'obulamu, oxygen, ekiro. Ate emisana ne binyunyunta omukka ogw'obutwa. Kunyweza enkolagana wakati w'Obwakabaka n'ebitongole eby'enjawulo ate n'okuggyayo amaanyi g'obuwangwa n'ennono mu kaweefube w'okukuuma obutonde. Naye n'ekirala ekikulu ennyo oba oli awo kyekisinga na bino byonna okusikiriza n'okuteeka abaana abato ku mwanjo
mu kaweefube w'okutaasa obutonde bw'ensi ng'abaana ab'obulenzi temusigadde mabega. Nsanyuse nnyo okulaba abaana abalenzi abali wano. Omanyi tubadde nnyo ku mwana ow'obuwala omulenzi ne tumwerabira. Guno gwe gumu ku mikolo egy'okukuza olunaku lwa bulungibwansi mu Buganda era ng'emikolo emikulu gya kubeerawo ku Sande ya Sabiiti eno. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 oluggulo.